SBM House of Fragrance. We deal in all types of fragrance, mists, lotions, creams, shower gels, face and body oil perfumes. Contact us on 07043 00645 or 078 599 1435. We deliver to your place of convenience. Oh yes, Chibinyo Chibiddala nti muganda waffe amanyikiddwa nga Kawalya Kayz afunye accident ne muganda we omuto amanyikiddwa nga Abel. Kayz afunye accident ng'agenda ku show ya Palaso eri Matete. No show kubateko Zara Toto, kubateko New York the Styler, kuliko bada breakers, kuliko Dan Vidi n'abantu abalala. Wetwogerera Kayz ali mu ddwaliro era ng'eddwaliro tuli libamu tutemu eri amangu agenda maadinusulu kufuna obujjanjabi naye anytime from now bajja mulashinga mu Kampala kuba obulamu bwaliko si bulungi ddala. Agenda kusaba osooke owulirize story nga bweri osobole okuba nti ofollowinga obuuze banno aziki osooke naawe obulire ku banno biki ebigusewo. Atukwanirizaako mu kutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amannya n'eddoboozi bampita Ntambi Jimso namba n'ekibwa ya Maksudi made in Uganda. Wetwogerera omuvubuka amanyikiddwa nga Kawalya Kayz oba Lord Kayz oba Kayz ng'akola ku Sanyika TV, Next Media kwogata ne NBS. Obulamu bwe oba oliawo bwetaaga kusabira ne katooka kamanyikiddwa nga ka Abel. Kayz avudde mu kibuga Kampala, jjukira avudde mu kibuga Kampala olunaku lwa leero olunaku lwajjo n'asooka agenda Erushere eyabadde show ya Palaso Zara Toto n'abantu abasigaddewo. So after there n'akomayo Kampala nga alina okuba nti agenda Matete. Wano nno Kayz abadde alina okwegatta ku muyimbi amanyikiddwa nga Palaso Zara Toto, Mosh Mavoko, The Breakers, New York the Styler n'abayimbi abalala era nga Kayz abadde agenda kukola ne Zara Toto nga MC oba giyite uncut. Kino nno kibadde kigezaako okuba nti kyanguya mugundi nti kyanguya emirimu gya because abantu promoter abadde ayagala combination yo ng'abo ababiri. Lubadde akawungeezi Kayz ng'avuga emmotoka y'empolampola gy'akafuna empya bambi musajja wattu ekamala n'okuba nti akola graduation. Musajja mukulu avuga mpolampola agenda acape oba oliawo anonyize ekigula amagala ediba Stan bw'agendedde mu maaso n'okuba nti oba oliawo aclaiminga obulamu bwe. Kayz bwetwogera tasobola kwogera bulungi, tasobola kuba nti akwata simu ne social media handle ze. Administrator omu Stewart yagenda mu maaso n'okuba nti azidukanya kwogera n'ekyali wange yes yagenda mu maaso n'okuba nti azidukanya but apparently ebintu bikyagenda mu maaso n'okuba nti mutabuka kugenda nga ali mu ddwaliro. Kayz yakamala okuba nti akola graduation era nga mama we yakafa. Twamulabako emabegaawo nga ali ku ntaana ng'agenda okuba boliawo anaazaako maama we n'okugamba nti boliawo abantu abavanga ku mutima like bwe bafaako olibaddemu okuba nti obalambulako. Kayz nga yakava okuba nti boliawo alabirirako maama we amalaalo okugatereeza mpola mpola yasobola okuba nti agraduatinga mweno wiiki era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Kawalya Kayz yasobola okuba nti obaoliawo tajjaguza napata olw'okuba nti tiyabadde na ssente ezimala bulungi okuggyako okuba nti obaoliawo agenda mu maaso n'okuba nti mpola mpola akola by'alina okukola. Lubadde olunaku lwa leero bwe badde njogerako ne muganda wange amanyikiddwa nga Kayz nangamba maani nina show Matete show ya Palaso ogenda kubeera ne mugamba blood sijja kuba ndi Kampala nabyemaliriza badde manyiba muganda wange badde simanyi nti muganda wange ebyo byonna binaamutuukako nga simanyi nti oba muganda wange ebyo byonna anaabifuna but unfortunately mwansibulidde awo mpola mpola bambi oba oliawo mukama abadde agezaako okumpa
okuba nti amugamba amusabire mpola mpola. Kayz yomu ku mikwano emitonotono gye tulina mu media, yomu ku muvubuka kyali wange buli lwansanga nangamba ntambi nankulako esimu nambuuza ntambi, era buli awo yomu ku tiimu ya Palaso bwe tukola ffenna emirimu egyo, era nga Kayz buli awo abadde agenze kwegatta ku mugatta we basobole okuba nti bakola show. Unfortunately tasobodde kuba nti akola ematete, ekyo kyonna ne kituukawo, era nga obunkenke bugenze mu maaso n'okuba nti oba oli awo bweyongera mu famire. Muganda we amanyikiddwa nga Abel ali bubi ddala era nga yeetaaga ssaala, asobola ekyo buli omu ayagaliza abantu ebirungi genda maaso n'okuba nti osabira muntu waffe amanyikiddwa nga Kayz. Awo nga tuvuddewo tukyagenda mu maaso n'okuba nti obuli tutunulira obubenje bwagenda mu maaso n'okuba nti butta abantu bangi. Bw'otunuulira mu myaka gy'ekinaana mu gy'ekyenda Amani Basudi agenda mu maaso n'okuba nti afa. Kukabenjje Dekabusa bwe yali ng'ava mu kibuga Kampala ogenda e Masaka. Bw'otunuulira ku ludda lw'Ejjinja omusajja mukulu amanyikiddwa nga Mento Sama yali agezaako okuba nti afufutuka ku show mu myaka nagyo gyali gya 99 yagenda mu maaso n'okuba nti aluzinga obulamu, nabwe kityo ng'agezaako okuba nti avuga emmotoka mpolampola eyayiriyiri. Bw'otunuulira mu myaka 2000 Dennis Bakira yagenda maaso n'okuba nti atuva ku maaso ng'amaze okuba nti afuna Kukabenjje Dekabusa bwe yava ewaabwe Kayunga. Waliwo n'omuvubuka amanyikiddwa nga Morose, nabwe kityo yagenda maaso n'okuba nti afuna akabenje k'emmotoka akagenda maaso n'okuba nti kakulaminga obulamu bwe mpola mpola, n'agenda maaso n'okuba nti atuva ku bulamu bw'ensi eno. Bangi ba entertainer bagenze maaso n'okuba nti bafa obubenje, so tulina okuba nti twesabira okusobola okuba nti oba oliawo twebeeramu mpola mpola. Kayz omusajja wattu tasobola okuba nti avuga bwati nga yakatinkidde amagengere, kyendowooza nti abadde soba bati ebintu bimutabuseeko, emmotoka yakagifuna mpya abakityo yagenze maaso n'okuba nti agitomeza. So tumusabire asobole okuba nti targeting depressed muganda waffe kyali waffe mpola mpola. Awo nga tuvuddewo Mesach Ssemakula Aluna Mesach Ssemakula mukyala mukulu amanyikiddwa nga Juliana Kanyomozi Kogata Rema Namakula bonna bali mu kibuga ekimanyikiddwa nga London. Bataddewo omutindo gw'enjawulo era nga bw'otunuulira ekibuga bakubye endongo super eyagenze mu maaso n'okuba nti yenukiza bannayuganda, era nga bannayuganda bagenze mu maaso n'okuba nti babasanyukirako olw'ebyo bagenze mu maaso n'okuba nti bakola. Bw'otunuulira Mesach yatuuse ku stage ng'oba oliawo bannayuganda bali e London tebamusuubira nga balina ennyota okumulabako. Mesach Ssemakula yagenze mu maaso n'okuba nti ateekawo omutindo n'atandika n'oluyimba olumanyikiddwa nga kankutendereze ssebo omutozi ali mu ggulu, n'asooka akuba ennyimba kano kayimba kamu abawagizi bange nakuba ennyimba endala nyingi Sigo Nsimira nyingi zigenda mu maaso bw'agamba onooba tali agamba atoba ennyimba nyingi zibagende mu maaso n'okuba nti obuli abanyumirwa abafaani abali e London, era nga Mesach Ssemakula yagenze mu maaso n'okuba nti ateeka omutindo gw'enjawulo obuli abo bw'otasobola kuba nti bwefirizo. Olunaku lwa leero Mesach Ssemakula abantu abali e London bagenze mu maaso n'okuba nti batendereza talenti n'okuba nti obuli awo bagenda mu maaso n'okuba nti bamwebaza olw'ekintu kyagenze mu maaso n'okuba nti ayolesa. Mesach y'omu obuli awo ku ba legendary artist betulina mu ggwanga lyattu Uganda, era nga endongo agikubira ddala nti batuuka ku stage oyinza okugamba si muvuka wa band si musajja mukulu, oyinza okulowooza kayimba band music kubanga ali entertaining ate kyakola akimanyi. Papa Mesach bw'oli awo etwogerera yagenda maaso n'okuba nti abamugolden band, era nga kati saawa zino ayagala kumubookinga bwomu ekyamusobozesa okuba nti oba oli awo agenda maaso n'okuba nti eno. Bw'otunuulira Mesach Ssemakula ne banne be yalinga nabo Ronald Mayinja, bw'otunuulira Catherine Kusaasira, bw'otunuulira abayimbi abali basigadde mu Golden Production Bastation Mayanja, Bamori Nantume, for now they are not booked because balimira okuba nti bakipinga omutindo okuba nti balimirawo mpola mpola. Papa kyagenze maaso n'okuba nti akola, so abantu benana ne bagenze maaso n'okuba nti boli awo basanyukira Mesach n'okuba nti bamanyiza mu ngeri ey'enjawulo. Mwero kuba nti mutambula naffe, mwero kuba nti mutwagala manyi ndowooza wano tantambi Jimso, namalo Rich Boy Max Ujjomeni, bye bye.